ulira mazima tewali business mu ggwanga Uganda Mwai Museveni gyafunyemu ssente nga nzige ne COVID-19 ebyo ebintu tabirojjera tajja byera birambula mubwe kubanga ebyo business agifunyemu kiralu money after money nga batugamba part after part abadde yakalieze enzige laba obadde yotyanga omuntu nga yali yanoonya baso laba COVID-19 bwajja Mwai Museveni n'agamba maze teri business mu ggwanga Uganda ekoledde government ya Mwami Museveni nga COVID-19 n'enzige ebyo ebintu bibiri tajja kubyera birambula mubwe tajja kubyerabira eri business bas bali abasajja bane mutujoze fatuli eno tukaba bane tetulina kyakulya tetulina ki business atoba tomubulira mwanyi kati government ya NRM nokigamba nti gabe mwanyi bakunyigira tebagala mwanyi tebagala gaba vanilla COVID-19 kati ye business eriwo ebakoledde sente ate kino ndagula maaso eyo gye tulaga bagenda tandika okubika gundi afudde banenda tandika kino ndagula abasajja batubbye bannange Uganda tubbiddwa kyavuna nze nagambe ensi yaffe ngagga because olaba abasajja babbye sente ezo zonna mukimanyi kyetukyasigaza ekyobwerere mu ggwanga Uganda oxygeni gwe tusigaza obwerere mu ggwanga Uganda yekka gwe twasigaza oxygeni yekka teri kirala mbagambye oxygeni yekka naye mbabulira mazima bana basajja tutabangwira ne tuleeta Kyagulanyi mbabuulira mazima bana basajja bajja tandika otusasuza okussa n'oxygeni tutandika omusasulira nga waliwo akasajja okasanga eyo mu kibuga kagamba Segirinnya okuva kaleero obadde ossa paka ng'okabuuza munnaye mmeka kagamba nti osizza nnyo wagwe Segirinnya ennyindo zo nga zinnyo osizza nnyo oxygeni okosezza oxygeni mungi nga munetandika okwegayira munensasula emmeka awe tutuuse mu Uganda kyetukyasigaza ng'ekyobwerere oxygeni naye bwe tuteebereramu abasajja ne oxygeni bagenda tandika okumutusasuza guno omukka gwe tusa bagenda gutusasuza era mulinde oxygeni taxi ejja eri mu kkubo banaatera okugireeta mwe mulinde oxygeni taxi eri mu kkubo ejja Mwai Museveni taswala njala ofuna abakaba abenaalemu basimewo nsubuga bannabakoba nga bapresentinga oxygeni taxi bagamba kakati munnaye bantu bassa nnyo oxygeni oyo munnaye wa bbeeyi kwega Mwai Museveni ng'alinga alina gyagula oxygeni ono gwe tussa nga munaye oxygeni yalinnye bannange mutusaasire yalinnye bannange oxygeni yalinnye mutusaasire Segirinnya ate kati baatuyiga bwe baleeta ekintu nga batwesooka temukiteekamu ebyobufuzi bannange temukiteekamu ebyobufuzi COVID-19 bino bebeekwasa olwaleero baatugemerawo temuteeka mu bulwadde buno ebyobufuzi Segirinnya tubamanyi mwagala nnyo politics kati bayaaye buli kye baleeta nga baagala kibbiramu nga basooka batukuwa empiso temukiteekamu ebyobufuzi eno pandemic this is a global disease tubeegayiridde akati nga baagala tuziba mumwa kati banaleeta oxygeni taxi nga batwesooka tubeegayiridde oxygeni wa bbeeyi bannange oxygeni si wakusaaga wa bbeeyi Segirinnya temuteeka mu kintu kino ebyobufuzi mukkiriza abantu basasule basajja mwe mujooga kyetukyasigaza ng'ekyobwerere kyokka wano mu Uganda kyetulinanga ekyobwerere naye ne gye tujja we tutaweerwa ne oxygeni tugenda tandika omusasulira nolwekyo Uganda weekola ki weetuuse naye kyetusaba gavumenti y'eggwanga Uganda nga bwegambye nti egenda kuggulawo airport y'Entebbe nga lumu July airport eggulwewo bannayuganda bakomewo eka abantu bali mu kubonaabona bannange abantu bali mu kubonaabona yadde neeri gye bava omuliro gwaka naye ate ogwaka wano nagwo mungi naye omuntu talina kyakkola kaboneebone naye ng'ali wano waka because Uganda ebulako ntono nnyo ebulako ebbanga ttono nnyo ekyuke Robert Kyagulanyi Ssentamu akwate obwa pulezidenti bw'eggwanga Uganda
so kisekyo airport 1st July egenda kubeeranga eggulwawo naye nyina abantu b'ensaasidde abamu bwe tunaba batandise osasula okusigeni obeenanga anasasula ssente mmeka wa Mr. Update nze ow'ennyinde eyagala okwefaananyirizaako ey'enanga bwe mbanga obeenanga anasasula mmeka era enanga walugudde mudda baaba enanga bw'oba mugezi tokkiriza ne baleeta oxygen tax because egenda kunyiga ate bwe batyo twabagamba ku OTT tubagate mukkiriza OTT Honorable Kyagulanyi n'ayogera ku OTT abantu nga tebamutegeera bagenza okunzika nga bagamba campaign bagenda zikubira ku social media nga ababaka bennyini be bayisa etteeka lya OTT nti abantu bamusasule nendyoka nonkulabira akabuguutano kyovola Kyagulanyi God sent ebintu byonna birengerera mu maaso abantu nga bagamba Honorable Kyagulanyi ekya OTT kino lwaki akyesibako ababaka bategedde kati nti Kyagulanyi God sent ebintu byonna bayabipredictinga dda ebintu byonna bayabiraba dda Honorable Kyagulanyi dda bulijjo ayogera OTT n'abagamba nedda banange OTT mumugjeewo abantu tebalowooza ti ali mbabuulira twagenza okuwunzika ng'era Kyagulanyi yasiko walinze mu kintu kino because bw'ogamba nti campaign nsadde ku social media ababaka bennyini abagenda okwesimbawo be baayisa okubeera nga bateeka OTT ku internet ne bateekako omusolo olwaleero babagamba akalulu mugenda kanoonyeza ku social media kati abaka batandisedde okulaajana twalya zaaki bannange naye nga Kyagulanyi yabagambirawo nabaga nti bannange mbabuulira mazima kino ekintu kye tuli mu kuyisa kintu kinene nnyo mujja kitegeerera mu maaso eyo yakibagamba nze mbabuulira mazima okumanya Kyagulanyi yeesibye ku nsonga eno ayina n'omusango mulamba guli ku kooti ya Buganda Road Court bakyamuwozesa kulwanirira bannayuganda obutasasula musolo gwa social media yakibagamba nene beerema ne bagana okuyimirira naye olwaleero kyabatuddemu balaajana olulaajana bannange ate social media taxi ate abantu baffe tebalina data kamukiwulire ababaka mutujoze nnyo kamukiwulire omusajja Honorable Kyagulanyi n'alaajana nagamba naye tuyimirire ffenna tulwanyise ekiteeka kino eky'abantu baffe okusasula social media taxi n'alwana tusajja tubagenda ku TV kyayogerako abantu bonna ne bagamba lwaki Honorable Kyagulanyi ayogera nnyo ku kintu ekyo because oli God sent predicting future omuntu yenna predicting future aba God sent mbabuuseyo akantu akalala Kyagulanyi Robert Sentamu yakwata ssente miliyoni 22 ze babawa mbweza consultations ku buno obulwadde bwa COVID-19 n'azizaayo nabaga ssente zino nguzi zivudde ku vote ki essente zino lwaki muzituwa nga n'abasawo bennyini bemugaa nti bajjanjaba COVID-19 bali bubi essente mwami Honorable Kyagulanyi n'azikwata n'azizaayo ababaka abamu ne bawulira bubi lwaki azizizaayo Bosco manyi kye yakola nga gyagamba mwenna muzzeeyo ebyo Kyagulanyi aba yabipredictinze dda era nze Mr. Update kati oba awa ekintu kyonna nsooka ne nninda God sent agamba ki kyagambye kyentambulirako because ya predicting future Honorable Kyagulanyi era yakirabirawo waayita ebbanga ttono nnyo Mwami Museveni najja n'agamba all MPs should return back 20 million nengamba Kyagulanyi ono ekintu kino yali yakiraba atya ye yakiraba dda Kadaga yali ayise ne Kyagulanyi mu disciplinary committee oba Kadaga yabikomya nawa Kadaga yawunzika agamba amusole Kadaga twamugamba ono God sent ebintu abirengerera mu maaso mbabuulira Uganda nga tufunye president nga Kyagulanyi alengerera ebintu mu maaso mumanyi Uganda bwe tugenda okukulaakulana mumanyi Uganda speed zegenda okudduka nga tufunye omusajja nga Kyagulanyi ebintu nga talaba kyaleero alaba kya maaso
alaba kya maaso abantu abalaba ebyo mu maaso wano mu Uganda oyinza okusanga nga tetubayina nawo nga tulinawo Kyagulanyi yekka batono ekyo kitone Katonda akiwa muntu nkiddamu mu Uganda oyinza okutandika okunoonya abantu abalabira ebintu nga babirengerera mu maaso nga kigenda ku happeningawo n'akyogerako ate nekimande kya happeningawo nga mu Uganda oyinza osanga tulina Kyagulanyi yekka mbabuulira mazima mu mpeeyo omulala bw'abaayo naye tumwogereko nga ye apredictinga ekigenda okubaawo ate ne kibaawo Kyagulanyi yayogera omusolo gwa social media n'agamba naye nedda we should say no to social media taxi we should say no ne bamusiba ne bamuggalira baawunzise bagamba tinedda campaign za ku social media nenkulabira ababaka we gabatokota nenkulabiraga ababaka we bagatokota lwokuba nti ekiyambi ababaka Mr. Update tetusobola kukkiriza scientific elections kyekiyambi ababaka kyokka tetusobola zikkiriza tezigenda kubaayo tulina okugenda mu campaign constitution zeeyogerako ez'okkuba laalizi tetusobola zikkiriza ebyo byo nedda twabiganye n'olwekyo yeye embeera bagamba abaganda balinga basajja bagezigezi bagamba abaganda gyotega amaggwa bwe bakugoba gye bakuzza abaganda bakyogera nabagaa gyotega amaggwa bwe bakugoba gye bakuzza ababaka gye batega amaggwa babagoba gye babalalambaza baabo mwali sente za Bosco sharing live video eno share the video mwena mu sharing video Mr. Update live bantu mbategeze bonna gye bali ti Mr. Update live Mr. Update live bantu bonna mubategeze ti God sent Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye next president of Uganda because are predicting a future kintu ekigenda okwapeningawo Kyagulanyi akirabirawo oba abikola atya ekyo ne banesi kintu kyakusaaga mbagee mu Uganda tuyinza okubanga Kyagulanyi yekka gwe tulina yakirina teri mulala mumuŋŋambe muntu asobola predicting a future n'amanya nti kino kigenda ku happeningawo lwekyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tukwebaza webale nnyo webalire ddala gwe agenda okununula eggwanga lyaffe Uganda teri mulala era neebaza all forces of change okukkiriza ne zigamba zonna zigenda kubeera mabega wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu all forces of change big up all forces of change big up bonna bakkiriza bagamba nti mbutuufu omwana ono God sent kalumba ekintu kati awo Mr. Update nze nembanga nkeera kutambuza kalenda bannange ne banna bagenda otiiki nga mugenda kunyumirwa laba tiiki wogiteeka teeka tiiki woolaba ng'oli bwe yayimba teeka ssente woolaba teeka tiiki woolaba gwerengera niyo Kyagulanyi ono alina oluganda ku Kabaka Muteesa gwerengera amazima ga Katonda mu ggulu laba omwana kiringa nange Mr. Update nange na predictingayo omulundi gumu ekyo nange nkyebaza Katonda nze nasooka okwambala ettaayi emmyufu wano mu Uganda abantu nga bangamba Mr. Update ng'ayambala nnyo ettaayi emmyufu abamu ne bampita kataayi kamyufu nange ekyo Seggirinya Katonda yandoosa naga nti olunaku olumu ettaayi eno emmyufu ejja kubeera revolutionary tie era wenda wano president nga ataddeko ettaayi emmyufu ngamba nange Seggirinya olumu naye Katonda yandabikirako mukimanyi bulungi nnyo abantu nga bagamba Seggirinya ettaayi emmyufu yo nga tagijjambulago nange Katonda yandabikirako olw'olumu nange ettaayi emmyufu era kati yeekozesebwa nga revolutionary color mujjukira bulungi nnyo muddayo bifaananyi byange ebyedda ttaayi mmyufu nga sigita Seggirinya nga sita ttaayi mmyufu abantu batandika n'okunjerega kataayi kamu mbwe ttaayi nyineemu abamu nga banjerega Seggirinya ettaayi ayineemu waliwo omusajja omusebe akola ku leediyo yagamba oyo Seggirinya mumulaba akataayi ako takakyusa kataayi yagula kamu mbwe yajja n'akawummuzaako akaceere mbwe enkeera akaceere n'addamu n'akasangako mbwe yategeera nti Seggirinya ettaayi ayineemu mbwe yateekako akaceere bw'ati kati n'alinda enkya akaceere kaddirako mbwe yagenda okuddamu okulaba ng'era akaceere kwekali kati nga ye mbukyagamba mbwe ttaayi nyineemu tekyuka kumbe ttaayi nyina nnyingi yali alimba n'olwekyo
nange Mr. Update olumu Katonda nange yandosaako nga nti tayi ene myufu ejja kubaako kyekola mu maaso nolwekyo nange nze siri God sent Josephine ngambye naawe oli God sent nti nze nange Katonda yandabikirako ko olumu naye munnaye Katonda yamala amaanyi n'aganzijjako gonna n'agayiweeye wa Kyagulanyi kati Kyagulanyi kintu kino yakikutte era yakutte steeringi ey'okubeeranga mu ngeri emu bendala mu ngeri emu bendala tukola ki tutambuza eggwanga laffe Uganda nolwekyo embeera eriwo yeeyo Mr. Update live nga onaku olwaleero nsazeewo mbategeeze ku nkola eya village to village mobilization n'okubategeeza ti airport y'Entebbe eggulwawo nga July 1st eggulwawo nga July 1st ate emirimu giddemu gikwaze buto abantu baffe abamu bakomewo abamu batambule so yenteekateeka eriwo Serugo Joseph ongambye Mr. Update nga tonatuukako eno waffe ebusujju naliyo ebusujju mpozi gwe saatuukako naye enja kudda ebusujju era nnyongere okubeera nga nkola ki nga mbayitamu mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo ab'ebusujju ngenda kujja temutya naye teri kuzikiza naye kyenjagala okubategeeza campaign gye tugenda okutandika we should say no to scientific elections ezo kye tugenda kuzikkiriza ye campaign gye tugenda okukola ki okutandika sharing live video eno twetaaga obubaka butuke ku buli muntu yenna nti tetugenda kukkiriza scientific elections ezo zo twaziganye tetugenda kuzikkiriza twetaaga Bosco alabe ku maanyi g'abantu tuve Nambole nga tumaze okuwandiisa Kyagulanyi nga tumuleeta we tugenda okuba main rally olyokola ekigenda okuva mu mpale ey'ebiraka nolwekyo tetugenda kukkiriza scientific campaigns scientific rallies waliwo omwe yawandiise n'agamba scientific campaigns plus scientific elections equals scientific results Honorable Nsereko wansesezza nnyo Honorable Nsereko yansesezza nnyo yagambye nti scientific campaigns plus scientific rallies equals scientific results of which kituufu kuba mwami Museveni awo ayagala bbe naye tumulaba sebo osanze tulaba mwami Museveni osanze tulaba nolwekyo ezo tugenda kuzikkiriza tugenda kukkiriza ekintu kimu ye freedom of association eri mu constitution y'eggwanga Uganda nti abantu omuntu ajje abannyonnyole ensonga egenda mu maaso nti ngenda kukola kino ngenda kukola kiri ngenda kukola kino tetugenda kuiza scientific campaigns tetugenda kuzikkiriza ezo zo twaziganye Bobby 221 wamma nkwagala nnyo webale kubaako ng'ogoberera ensonga Serugo Joseph ongambye busujju Mr. Update tukulinze nja kujja nolwekyo we should say no to scientific campaigns tetugenda zikkiriza zo twaganye Rebecca Ntabadde ongaye Mr. Update atuukako ettirinyi Mbale tukwetaaga nnyo ettirinyi nayo nja kujja Nakazi Sala ongambye thank you Mr. Update tukwagala nnyo webale kutubeereramu Nalongo gift omusijja ongambye Mr. Update ewaffe tebalina na masimu how can you do online campaigns that's true ebitundu ebisinga tebina na masimu abantu mwabateekako OTT abantu tebalina na sente zigula data n'enjala ebaluma ng'oga nti ate campaign zigenda tambulira ku online ebyawa ebitwabiganye ebyo tugenda kubikkiriza era ekyo mwami Museveni wakamye ennume eyo wakamye ennume ffe tukimanyi kyotya otya Kyagulanyi ng'akuŋŋaanyizza abantu ate era agenda bakuŋŋaanya agenda boogereramu ojja kakasa ati tukyuseemu ne tugamba nti kale campaign katuzikubire mu lujja lwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku yiika 2 nga tugamba ab'Embale kati enkya mwe tugenda osaba akalulu mujje abaaluwa mujje mwami Museveni ojja kutya nkugambye gyotega amaggwa gwe bakugoba gye bakuzza ate akayina 2 otega kalaba tuyinza okukyusaamu wali wajjawo abantu emitwalo ng'ena tugamba nti ab'Embale Honorable Kyagulanyi kati mwe bagenda okukuba laali mujje bantu batandika okujja nga bwe bayiika bo mulala ate onomugaana otya tosobola
nolwekyo scientific elections ezo zo twakoze eki twaziganye olange Mr. Update njagala kuweerezaayo ku masks enkyaba tugambye ogenda mu kyalo Caroline thank you so much Caroline bwoba yagala tuweerezaayo ku masks enamba yiyo bannanga bagala tuwa masks enkya Mr. Update ngenda mu field era n'abantu bombyalo gwe mbagendamu mbagamba temukkiriza scientific elections oba scientific campaigns Kyagulanyi wammwe mumwagala nnyo alina okujjako eno embaala abakuba omudigido alina okujjako eno Arua abakuba omudigido ababulye na biki byagenda okukola kubanga omukulembeze nga weesimbyewo olina okunnyonnyola abantu ogenda kubakolera ki kati scientific election abantu bananyonyola ddiru kyogenda bakolera mbune radio nga radio tetugenda kubikkiriza ebyo twabiganye tetugenda kubikkiriza era Jothan Talemwa bambi mwakamye ennume byabakama bambi tewali kizibu kyogenda sanga nga kino kyoyagala kuleeta so bagambye mbu ogenda okunominatinga nga candidate mbu ogenda sabo n'abantu babiri ne bantu mwe mujooga mbu ogenda n'abantu babiri mbu nominator ne recommenda mbu ogenda nabo bantu mwe mujooga mbu ogenda ne nominator mbu ne recommenda ngoddeeka ate mbu bw'oboddeeka mbu ogenda weebuzaabuza booti Juma Ali ongambye I want to send masks Mr. Update thank you so much Juma D bamuyita Juma D ange Mr. Update kankwoye ku masks enkyosobola okutambula ogende mu field okikube Juma D enamba ye yaawo oyagala tuwayo ku masks webale nnyo webalire ddala Juma D thank you so much enkya Mr. Update ndi mu field ate masks za mweze mugula accountability nzigaba mulaba n'ekyo kyo munesiga mpozi people power leero twongedde ovubayo omuntu omulala bangende Gulix yegase ku people power olunaku olwaleero oba talimba bangende ne Gulix naye ayingidde people power olunaku olwaleero ate people power twetaaga bantu katwagala akolera yivu ng'ataddeko enkofiira ya people power atandika okunnyonnyola ensonga jo bwe navubye chairman jo twamuvubye ne Gulix naye mbu leero nabyakola live ng'agamba nange nnyingidde people power tumwanirize bannange mwabali kuno mwe muŋŋamba tumwanirize oba yalabidde ku chairman wowe bulenzi nga muvubye naye agambye naye kati team people power tumwanirize mwe bembuuza abali ku the update 9 page tumwanirize people power lina kutwegattako abantu tewali kuzikiza Robert Kasule ongaye Mr. Update nange ngenda gulayo ku masks Robert Kasule thank you so much bambi omuntu bwatuwayo ku masks oba okoze kyamaanyi nnyo Robert Kasule nawe tuweyo ku masks nga bw'ogambye kijja kutukolera nnyo chairman you are so happy ndi musanyufu nnyo Nalongo agambye naye ayagala kuyingira people power n'abalongo be ayingira nabo people power alonga mulaba mutya Nalongo ayanirizibwe Nalongo ayanirizibwe mu people power aganaye yalabye omusana faarabo atabalabo omusana tubayinako tabu people power twabagamba maanyi ga abantu bwolaba omusana ngojja alaba omusana yajja Malabo Kyagulanyi tugamba alaba omusana yajja alaba omusana yajja bange tumwanirize let's welcome the one and the only Gulix Cax in people power bange nkwanirize tumwaniriza naye yebali kuyingira people power yebali kulaba mazima ago ge bayita amaanyi g'abantu geego nolwekyo yenteekateeka egenda mu maaso katikati tewali kuzikiza tewali kuwummuza paka nga engule
tujambadde. Lwekyo abayakegatta ku the updates online page yenteekateeka egenda mu maaso. N'enkya tuli mu field village to village mobilization. Twagambye tetugenda kugizikiza. Waliwo ngambye Segirinya aba NRM basaba abantu nini namba. Mbeegayiridde omuntu yenna ajja n'akusaba nini namba yo, omuntu yenna ajja n'akusaba nini namba yo, manya oyo munyampi, manya mulyolyomi. Nini namba yo ye security namba. Oli bw'akuggyako nini namba kitegeeza oba tojja kwetaba mu kalulu ka 221. Mbeegayidde bane temuwaayo nini namba zammwe, banange mwebeereremu, towaayo nini namba yo. Mbeegayiridde olwange Segirinya sajja batambula eno bagenda basaba nini namba, banange temuwaayo nini namba. Oli tajja n'akulimba tugenda kuwa nini namba, oyo manya mulyolyomi. Nini namba ye security namba yo. Mbeegayidde, that's why njagala nnyo tutambule ebintu bino tubisomesa abantu. Kuba abantu batuukala abantu b'ombyalo bambi tebamanyi. Bamugala leeta nini namba yo, tugenda kuwa yaka obukoko, tugenda kuwa kasoli wa nadizi, baba bakulimba. Nolwekyo tubeegayiridde temuwaayo zinini namba zammwe. Obaani kasoli akusaba nini namba, weeberere mubuuze nini namba onsaba yaki, nini namba onsaba yaki. Nolwekyo ezo mbeegayiridde abali ku the updates online page. Mbeegayiridde abali ku the updates online page temuziwaayo. Yensonga lwaki banne nsaba nnyo tutambule embyalo bino ebintu tugende nga tubisomesa abantu, kubanga NRM kyekola. Ne babadde bagaba obuwunga kasooli bino emmere yaabwe gye bagenda bagaba envundu nga basaba abantu sebo nini namba. Era nze yakikuba mu kawempe nempisaamu ekizindaalo ne ngamba abantu b'omu kawempe towaayo nini namba yo. Nze nagamba abantu b'omu kawempe abantu bali batanso balimbalimba, leta nini namba tukuwe ebijanjalo, leta nini namba tukuwe kasooli, abo manya balyolyomi. Ekyo mbeegayiridde mukikwate. N'abantu abali mu diaspora muyina abantu bamwene mugibawe mubagambe tebawaayo nini namba zaabwe. Mbeegayiridde eyo ye security namba. Obaani azze, obaani kasitayogera ku kya nini namba, mutwale nga kaguddeyo, oyo manya mulyolyomi. Ekyo mbeegayiridde ne sekwegayirira yenna. Bajja ne babalimba tugenda kuwa obukoko, tugenda kuwa obubizi. Bantu okukakana sabo ng'omuntu akyusa obwongo. Kwama M7 atidde nnyo, baagala kubajja mu system. Ye government kyeriko eyagala kubajja mu system. Nolwekyo mbeegayiridde ne sekwegayira yenna, ekyo mukimanye temulina kuwaayo nini namba zammwe. Update jengendo okubawa era nga yegenda okusembayo ekiro kya leero, ngenda bawa update eya Amuza Swale. Ngenda bawa update eya Amuza Swale. Update eya Amuza Swale gye njagala okubawa, mwongere okusharinga, mwongere okuwera mbawe update ya Amuza Swale atemba sibule. Maga FX ongambye Mr. Update mubulira abantu bombyalo. Ekyo kye kintambuza mu byalo muganange Maga FX. Okulanga tubuusa abantu because ba RDCs ne ba chairman ba NRM ku byalo be bagenda balimba abantu, be bagenda balimba leta nini namba teba. Era omuntu yenna akusaba nini namba mutwale nga kaguddeyo mugambe va wano. Bwabali ayagala kugamba nti akuwa obukoko mwe nini namba ati sikubira Mr. Update nze nja kutetenkanya tulebe obeerawo. Nenga towaddeyo nini namba yo because eyo ye security namba yo. Eyo kasoji waayo otuuke okulonda nga mu system toliimu. Nolwekyo ekyabantu mubeere babuufu, mubeere bagezi, ekya nini namba nsonga nkulu temuziwaayo. Kugambye obaani oline bwe yajja nga alina kye yeeyita nagaleeta nini namba mutwale nga kaguddeyo, manya munyampi, manya mulyolyomi, manya mutemu, mutwale nga na mutujju kozi abakutwalako ekintu kyo. Ninabukirwa ongambye ti Mr. Update webale nnyo, webalire ddala okubeera ng'obuusa abantu. Ninabukirwa naawe nkwebaza, webalire ddala. Ninabukirwa oyo y'omu ku be twabaddemu mu campaign
eyokulaba nga tulwanira muganda ffe Amuza Swale kulanga afuna obujjanjabi. Banange munzikirize mbebaze abantu ba the updates online page. Nako olwajjo zadde ssaawa 4 nenkola live nga njogera ku nsonga eya Amuza Swale. Abantu abasinga bazze mu inbox yange nga balowooza nti nimba. Nembaga bannange Amuza Swale ewa Mr Update jakubye enduulu. Naga nti Mr Update gwe wekka asobola okubeera ng'onyamba mu kintu kino. Era Amuza Swale ne mugamba ntotya abantu kangene bategeeze embeera gy'olimu mugana ffe Amuza Swale. Nenga live gye nasosokola mwenna mwabadde very disappointed. Nga muga segirinya oba alimba. Lwaki yatugamba twandisuubidde abalala otugamba lwaki segirinya yatugambye. Embaga abannaye kyembagamba itisiri yalito omusajja mulwadde ali bubi yeetaaga buyambi. Abamu bambi basose ne balowooza oba si bituufu tusawe natadde wano ennamba ye nemagamba mu contactingeko muwulire muganda ffe embeera gy'alimu. Nemagamba muwulize muganda ffe embeera gy'alimu. Naye mbeebaza nkiddamu mbeebaza bwe nakoze live ya Amuza Swale abantu bonna bakwatiddwako. Amuza Swale eyabadde anaatera n'okkola eddaame nti bwe mba ngenze kano bakagaba wano kano bakagaba wali bwagenze okuziba jjo Amuza Swale nga ssente zikuŋŋaanyiziddwawo zisobola bulungi nnyo okubeera nga zitandika operation ate n'amawulire amalungi genjagala okubawa. Olunaku olwaleero zigenza okuwera ssaawa 4 Amuza Swale abadde atwaliddwa okubeera nga agenda ku operation. Kyensaba Omukama Katonda muganda ffe Amuza Swale operation agiyite mu bulungi. Naye nga essente ze mwasonze olunaku olwajjo ze zaakoze. Ate noyonge n'embeebaza Mr Update. Kwa nalesa amawulire ago mwenna mwekanze nembaga nti bannayi temwekanga. Amuza Swale mumaze ebbanga kinga temumuwuliza. Mwezi mulamba yakoma okukola live mabega nembaga mumaze ebbanga muwuliza. Mulowooza aliwa ni abambadde bagamba segirinya alimba nembaga sirimba. Munsonyiwe mbannayi amusole nembaga munsonyiwe mbannage sirimba. Amuza ewange jakubye enduulu ewa Mr Update kubanga Amuza bwe yadda nkubira essimu yange Mr Update ogenda e Masaka n'oyamba abantu baayo, n'ogenda Embalala n'oyamba abantu, n'ogenda Arua n'oyamba abantu. Naye nze olinda kugamba nti Amuza abaana be tugenda noonya essomero eribaweerera nga nfudde. Amaziga ne gampitamu. Amuza Swale ekifaananyi kye yampeereza embeera gy'alimu nakoleddewo obukolezi live nga n'amaziga gampitamu. Live yajjo gye nakoze nabadde nkaaba. Naye neebaza baganda baffe ab'ekyoto mwebale nnyo ab'ekyoto ne babeera concerned ne bakwata mwanyinaze Patricia najja n'akola live era live eyo gye yakoze ye yavuddemu akasente akagenze nga deposit okulaba nga Amuza Swale atandika okufuna obujjanjabi n'okubeera nga akola ki agenda alongoosebwe. Nolwekyo mawulire ago nze naga breakinze ne bambi mwadde temumanyi naye nange nabadde nange simanyi. Amuza Swale ayina omuntu gwe yatuma omwaŋŋambe naŋŋamba naye neŋŋamba nti oba kibulamu oba ki oli yaŋŋamba naŋŋamba Amuza Swale mulwadde. Muga nti Amuza Swale singa mulwadde waliwo ate abandisoose okumanya nti mulwadde. Kisoboka ekyo bambi nga mulwadde. Nekyessaagala era mwakikoze nkibeebaza. Nadde saagala mugambe nti ate gundi tafuddeyo nedda ekyo nadde sikyetaaga because nange yaleese amawulire ago nange ndi
part of the struggle eyaleese amawulire ago. Nolwekyo saagala munenye muntu yenna, wabula neebaza Patricia Sewungu nti weebale nnyo, weebalire ddala, weebale nnyo, weebalire ddala. Wavuddeyo n'okola enteekateeka ey'okulabanga Amuza Swale asondebwa akasente. Era nange Mr. Update obuyambi obwange nembuwaayo, nawaddeyo emitwalo 20. Mr. Update nganze nawaddeyo 2 mu kujjanjaba Amuza Swale. Amuza Swale oyo lwaki mulemerako nnyo? Amuza Swale oyo baana betulina wano abali ku online abatematema ensonga omuntu n'anyumirwa. Amuza Swale tabeera na propaganda. Amuza Swale ajja n'atematema ekintu nga kyekyo. So omwana oyo kubanga yabadde mulwadde kyadde kituluma ffenna nnyo. Gwe teebereza osanga Mr. Update singa saavuddeyo mwandikedde nga bababikira Amuza Swale, nga babagamba Amuza Swale biri bwe biti ne bwe biti, mwenanga mwewuunya yalwala ddi nga tetwamanya. Naye nagambye nedda nenzija songa eyo nenjitandikako, era ndowooza mulaba gyekomye wala nnyo. Buli muntu yenna olengera ng'ali buli muntu yenna olengera nga akwatiddwako ku nsonga ya Amuza Swale. Nebaza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa Uganda addako. Ensonga ya Amuza Swale bwe yalabye nga njogeddeko kuno, era naye atutte obuvunaanyizibwa okunoonya ani oyo ali ku nteekateeka ey'okulaba nga Amuza Swale afuna kye bayita contribution emuyambako okubeera nga afuna obujjanjabi. Era ne President wa Uganda addako amaze okubeera nga obuyambi bwe abutuusa, amaze okutuusa obuyambi bwe. Munneebalize President wa Uganda addako, munneebalize President wa Uganda addako ti yeebale nnyo, yeebalire ddala, because naye ettaffaali lye amaze okubeera nga alituusaayo. Twebaza mwannyinaffe Rehema Gisa yaweereza emitwalo 10 nanga Mr. Update obujjanjabi bwa Amuza Swale. Ne twebaza bawa Rehema Gisa weebale nnyo, weebalire ddala, ne yaweereza emitwalo 10 era nga bujjanjabi bwa Amuza Swale. Ne lisiti endala njasaba Patricia Ojimpe angisome abantu bebazeeko. Patricia nsaba onkole lisiti yonna ogimpeeko abantu bonna bambi tubebazeeko. Tubebazeeko bonna abakoze ekisoboka okulanga basondera Amuza Swale. Bantu mmwe sina kyakubebaza. Kyovola Mr. Update ensonga ekwatagana ne diaspora awunfiirawo. Abantu b'omu diaspora mutubeereddewo nnyo, tetumanyi kyakubasasula. Abantu b'omu diaspora mutubeereddewo nnyo, tetumanyi kyakubasasula. Olwo ngambi wano Mr. Update nguzeeyo masiki kamalozira oba zituuse. Abantu b'omu diaspora nze nnoonya kye tunaabasasula sikiraba nga nze seggirinya. Wallahi nnoonya ti diaspora tubaweeki ne tufuna ebizibu ne mutuyamba. Omuntu n'abeera ng'alina ekizibu ne mumuyamba. Madina Koko ngambye tezinnatuuka Madina Koko. Madina Koko ange Mr. Update nguzeeyo masiki 305. Mune tezinnaba kutuuka Madina Koko. Damu weetegereze bulungi nnyo. Damu weetegereze bulungi nnyo. Omanyi Mr. Update bw'oba ogenda okumukola olunaku olw'enkya mu gundi mu field nga ngenze ne masiki nga 5. Madina Koko masiki mune tezituuse. Tezituuse. Damu weetegereze bulungi nnyo. Damu weetegereze bulungi nnyo, tezituuse masiki. Damu wekkaanye tezinnajja. Nolwekyo nebaza President wa Uganda addako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, bambi weebale nnyo, weebalire ddala. Aweereza ettaffaali lye okulaba nga Amuza Swale afuna treatment. Munneebalize kawo njagala message awo ngera somayo message 2 nga zeebaza President wa Uganda addako okutubeereramu. Banange ekyo si kintu kyakusaaga. Bosco oyo omulaba abantu be yalwana nabo bonna tabajjukidde. Ate ffe people power ffe tuyambye abantu Bosco be yalwana nabo. Nabadde Nakaseke abakyala abafiirwa abaana baabwe, abafiirwa ebirime byabwe, abafiirwa buli kintu kyonna nga Seggirinya ate nze mbawo obuyambi. Nenga Bosco gye yalwanira n'Ekyagulanyi n'ojjukira abantu baffe nga n'entebe tonnaba kugikwata. Abaana n'obabeereramu. Bane ngena somayo wano message za kwebaza President wa Uganda addako nti bane yeebale nnyo,
yebalire ddala okutubeereramu. Pulezidenti wa Uganda addako weebale nnyo, weebalire ddala, weebale kubeereramu Amuza Swale, weebale kubeereramu Amuza Swale. Ate nze ne neebaza mmwe aba online, because bwe naleese amawulire gano buli omu yabadde touched, buli omu yabadde concerned ku nsonga eno. ne banga Mr. Update olaba tuyamba abalala, naye ate Amuza Swale owaffe ow'omu nnyumba, Amuza Swale owaffe ow'omu nnyumba, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Katonda abasasulemu mu ssera ku lwa Amuza Swale, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Singa si mmwe tomanyi kyandiguddewo, because sente ze basabye Amuza Swale nyingi, nga bwe batafunye amukwatirako tasobola kumalako. Kino nkibabuulira bali ku the updates online page. Naye kyenjagala okubategeeza operation amawulire sinaba gafuna gavuddeyo, naye nja kubanga bawa ku makya. Mawulire agana bagavuddeyo mu operation nja kubanga bawa olunaku olw'enkya. Naye nga wetwogerera kati obujjanjabi abufuna bulungi nnyo, era buli kimu kigenda kutambula bulungi nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Saba Katonda abasasulemu mu ssera. Buli omu kye yatodde Omukama Katonda akikubiseemu emirundi 2. Buli omu kye yatodde nsaba Katonda akubiseemu emirundi 200. Buli omu kye yatodde 100 byenjagala Katonda akubiseemu. Koze omulimu gwo mwakoze si mulimu gwa kusaaga eri Amuza Swale. Essente ezo yandizijjeewa amazima ga Katonda mu ggulu. Ku mbeera eno ng'abantu bali mu karantini, ku mbeera eno ng'abantu banoonya mmere ya kulya, ku mbeera eno ng'abantu tebakola, Amuza Swale yandijjeewa ssente ezo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abantu ba online, mwebale nnyo. Honorable Kyagulanyi Ssentamu, mu mbeera eno nga tokola, mu mbeera eno ng'emirimu gyo gyonna gyesiba, neno oyimirirawo eri Amuza Swale, weebale nnyo, weebalire ddala. Ate n'otakoma okwo ne ku peegi yo n'oteekayo Amuza Swale, ekyo Honorable Kyagulanyi nkikwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala. Ekyo kituwa amaanyi nga ffe ba Mr. Update. Tinange bwe nnaaba ndwadde nja kufiibwako, kubanga okulwala tewali muntu alwala ng'ayina essente zimuyamba. Waliwo endwadde gy'olwala nga si musujja nga yeetaaga ssente nnyingi. Kati ng'endwadde eruma muganda waffe Amuza Swale. Naye ate nkolimira muganda wange Isima nkukolimidde, Isima nkunyiigidde. Isima ky'okoze tekibaddeeyo, n'ojja n'olumba omuntu omulwadde nga musiraamu munno muganda wo n'omulumba. Ono a baseless allegation n'omulumba. Era Isima nkusaba wandikoze live nga weetonda, because mbabuulira mazima olulimi luno lubi nnyo. Sobola okukola statement emu, ne statement eyo nejjanga ekutambulirako ebbanga lyonna. Isima byeyogedde ku Amuza Swale tebadde bulungi. Amuza Swale ye mwana awa buli muntu ekitiibwa. Amuza Swale ye mwana yeebeereramu. Amuza Swale ye mwana ow'empisa omuwulize. Byeyogedde tebadde birungi. Mbadde nsaba tekinnabeera late osobola okukola live ne weetonda, nkwegayiridde. Ewali omulema tebafunyirawo ngalo, muganda waffe yagenze ku operation, naye tosobola kwogera bigambo ebyo, by'oyogedde. Nnyiize nnyo nga Mr. Update nti munno musiraamu munno, kambabuulire mazima, musiraamu munno. Ekyo kyokka kiwandibadde oleeta kyokka n'okikulembeza n'ogamba nedda. Nze mbabula mazima tulina abantu ab'enaalemu abatukoze ebikolobera ebbanga lyonna, naye bw'alwala tumusabira kusuuka, tetumusabira kufa. Tosabiranga munno kufa, ekyo kibi nnyo. Ekyokusabira munno okufa kibi. Ffe tulina ab'enaalemu abatunyiizizza, abatukoze ebikolobero byonna bingi, naye bw'alwala nga mugamba nedda, Katonda yandibadde amusaasira n'assuuka. Gavumenti n'ekyuka ng'alaba, oba n'agirabako ng'ekyuse. Naye sisanyuse. Gambo Isima byeyogedde bibadde bibi nnyo. Muganda waffe agenze ku operation, yeetaaga ssaala. Amuza Swale yeetaaga ssaala, yeetaaga ne tumusabira. Ffenna tulina kuwanika mikono mu bbanga ne tugamba nti ayi Allah, gwe eyatonda eggulu okutali mpagi, sobozesa Amuza Swale ayite mu operation gy'agenzeemu. Ye ssaala gye tulina okusabira Amuza Swale. Olwekyo nsaba twongere okubeera nga tumusabira muganda waffe oyo, Mukama Katonda amuyise
mu operation obulungi. Amuyise mu operation obulungi because akasera kali musikangu. So kyembasaba abali ku the updates online page ti mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abalina kye mwa contribute nze, mwebale nnyo, mwebalire nze sijja ko wakubebaza kintu kye mukoze si kya kusaaga. So yembeera ebaddewo olunaku olwaleero bwete bwetambudde muzaswale waffe akasente ke mwamusondedde kakoze omulimu gw'amaanyi nnyo era amuzaswale wetwogerera atandise okubeera nga agenda ku operation ku operation tulabe nga asobola okubeera nga Omukama Katonda amusobozesa agiyitemu bulungi nnyo era tumanyi mu maanyi ga Katonda operation ajja kugiyitamu bulungi nnyo. So yenteekateeka eriwo Mr. Update Live Mr. Update Live gigamu ku mawulire gembadde njagala okubeera nga mbawa Lesto oyogedde bulungi nnyo. Fe Abiriga yaliwa NRM naye Abiriga yatuluma bannange, Abiriga yafa yannuma. Omugenzi Andrew Felix Kaweesa yaliwa NRM ng'akolera poliisi naye Kaweesi yannuma. Nze Kaweesi lwe baamutta nanyuka saawa kuba Kaweesi baamutta saawa ndowooza nga 5 awo naye Mr. Update nali ku mirimu nanyukirawo nenzira ewaka because si kirungi okusabira munno okufa. Kibi tosabiranga munno okukola ki kufa, ekyo kibi nnyo. So muganda ffe isima tekinabeera late osobola okukola live oba notekayo ku page yo apology ne weetonda bantu basonyiwa era tujja kusonyiwa tumanye nti bwayogedde wayitidde buyitizi naye settlement zibadde nnungi. Nolwekyo abakatwegattako yenteekateeka eyo Mr. Update enkya ndi mu field tewali kuzikiza bannange buli omukola ky'olina okukola. Buli omukola ky'olina okukola okulaba nga twambala engule. Amaanyi gano ge tuteekamu ge gagenda okutwambaza engule. Nabagambye enkola ya fene ya village to village mobilization yeriko. Mulabya Sauda Madada yeyongeddeyo agenzeeyo saidi zebusiya wa Lumino eyo gyagenda okuba. Era Sauda Madada mugambye togeza n'ogaba kalenda yaffe ebusiya mu tawuni. Togeza n'ogaba masiki yaffe ebusiya mu tawuni. Ebusiya mu tawuni baabuuka dda. Togigaba genda Lumino waliyo ebusiya waliyo ekintu bakiyita Lumino abali kuno mumanyiyo genda eyo. Genda eyo Lumino genda eyo mugundi eyo mu byalo eyo oba ogenda era angambye Mr. Update gye ngenze mu byalo ndabe nga enjiri nsobola okugitambuza. So enkya nange Mr. Update ate ngenda kubeera mu field okwongera okulaba nga message ngitambuza cause tetulinayo budde kye mulina okumanya akalulu kasembedde tetulinayo budde. Nolwekyo buli omukola ky'olina okukola. Abatuwa masiki muzituwe bw'oba oli ku Nasarodi ng'osobola tukubirayo kalenda zituwe. Bw'oba buli omu akole ky'alina okukola mu kulaba nga tuyimirizaawo sitwaga eno mbeegayiridde. Atuwa kalenda zituwe, atuwa masiki zituwe. Kyovula Mr. Update nabateerawo ennamba eyo eya masiki ayagala otuwa masiki nawe obanga nvuddeko ku live so oluga nti Mr. Update anamala katya because ze kyenjagala kyokka ebisigadde seetaaga gwempa masiki nze ogw'okutambula mu kyalo gundekere. Waliwo n'abantu abamu abange Mr. Update njagala gula masiki ogenda ozigabe mu kyalo kyange gyenva nga bali bweru wa ggwanga era tukikola bulungi nnyo. Ozigula nenzikubalira nenzibala bulungi nnyo nenzeetika nengenda nenzigaba ku kyalo gyova kubanga oyinza okuba oli bweru wa ggwanga tosobola kutuukayo. Village to village mobilization yenkola gye twatandise. Bannange tubeegayiridde muve mu bibuga mudde mu byalo. Tetulinayo budde buweddeyo. Mwai Museveni ye ayagala kukozesa COVID-19 nga advantage okulemesa buli nteekateeka yonna. Ffe tukole kye tulina okukola.
Mbategeeza nga Mr. Update ku lunaku ndowooza olw'Essande waliwo emmotoka kyengenda okulonkinga naku olw'Essande Mr. Update kintu kyeyongeddemu ddebugumo ambulance yange abasajja bagiremera naye waliwo emmotoka gyengenda okulonkinga egenda kukola ebi egenda kusagula kalulu ate ngera ekolanga ambulance kwaba abantu baffe abalemereddwa naku olw'Essande waliwo emmotoka egenda okulonkingibwa mwebale kusaba era abaana bali mu gidikoletinga bulungi nnyo ngironkinga embutongole nolwekyo yenteekateeka eyo eriwo mulindire ku Sande tulina kye bayita big story ku Sande big story olunaku olw'Essande. Vivian Mutanda ngambye Mr. Update njagala gulayo ku masks nkole ntya. Vivian Mutanda, thank you. Enamba hiyo Vivian Mutanda. Vivian Mutanda ayagala gulayo Mr. Update ku mask. Vivian Mutanda abambi, thank you so much. Webale nnyo balire ddala. Enkyandi mu byalo bannange. Nabagambye eno gyendaga jengenda NRM gye yatandikira Mwai Museveni gyagenda agamba gye twalwanira gye twakola ki enkya gyendaga. Sigana babulira bitundu ki naye nga Mwai Museveni gye yalwanira enkya gye tulaga. Jo twakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo ne Nusifa Nakato bambi Nusifa Nakato mumunneebalize yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo jjo. Ate era jjo Lemagisa yatuguliddeyo masiki yaziweereza Nusifa Nakato nazo tugenda zigatta kuzino ze mugenda oggulu olwaleero tutambule. Bambi Lemagisa, thank you so much. Mukyalo oyo Lemagisa ali UK naye naye atubeereddemu nnyo. Lemagisa oyo atubeereddemu nnyo. So enkya tugenda kubeera mu byalo eyo gye ngenda okutambulira era teri kuzikiza. Lwayo lwokka empumuddemu because mbadde nnyina okukwasaganya emirimu gya office. Leero mbadde nnyina okukwasaganya emirimu gya office naye enkya ndi mu field. Mwongere okunsabira Mukama Katonda nsobozese enkya field ngimaleko bulungi nnyo. So yembeera egenda maaso naye ku Sande tuna big story. Mr. Update ng'atongoza emmotoka egenda kubeera yakabi nnyo tugenda gisabuukula bwetto etongozebwe mulyoke mulabe enteekateeka yonna nga bwegenda okutambula. Buli naku ekintu tukyongeramu ebirungo tetulina kuzikiza because twetaaga okulabanga engule tujambala. Kakoza Fred wakatwegattako onge Mr. Update ongambye Mr. Update airport eggulwawo eggulwawo first July airport ejja kuba eggulwawo. Bulenda Mayajo nge Mr. Update, I will send the money for the masks and take them to Mawokota. Kali Mawokota eyo twagala okulumba. Waliwo ekyalo eyo Mawokota gye twagenda ntugaba akagaali k'omulema kalike natwala bankubidde dda baagala masks. Mujjukira omulema Mr. Update gwe nawa akagaali olwo omulema gwe nagulira akagaali oba mukyamujjukira. Yangambye Mr. Update ndetera masiki nzigabe kuno. Mulema we twamuwa akagaali ng'ebyokusaaga naye akakozesezza anoonyezza akalulu ka Kyagulanyi. Jjukira luli bambi yatambuzanga bibatu nenzija ne mujja mu munaka akagaali bannange yatabuka kati yangambye Segirinya ndetera masiki mumutegera omulema waffe oyo. Bamumpereza bifaananyi ne bangamba waliyo omulema oyo ayagala nnyo people power ne bambi atambuza bigere gundi bibatu byangalo byonna biweddeko n'amaliba. Update ngangula kagaali nga akatwala naye kakoze omulimu akagaali bangambye akavuga ati nagenda kubizinga nali ntidde nga tukamuwadde nti abayaye b'NRM tebamusaleko naye bambi mugezi yangamba Mr. Update ekiro sitambula gaali yange njivuga misana agenda bulungi nnyo ayi twakakola bulungi nnyo twamuwa akagaali kaliko ne kapoti namuwa akagaali nga kali self contained bweba nnyumba erimu ne toyi erimu na buli kintu kyonna n'amazzi. Yangamba Mr. Update ate nyina kyemmanja sirina atambula njukunju agenda anoonya akalu ka Kyagulanyi ako natola ku musaala gwange ogumpeebwanga road councillor ne ngamba
nange kambeeko sacrifice gye nkola kagaali ako nenkagula miliyoni namba bweti kozi waliwo buli obwasatu obwana ne mugana edda njagala kali akalungi kali omulemo oyo yangambye Mr. Update ndetera maski oba mukyamujjukira Nalwanga Winifred yangambye mujjukira manyi Mr. Update nkoze bingi n'ebimu mugenda mu byerabira nkoze bingi nnyo koze bingi sewana bwewanyi naye bingi nnyo n'ebimu mugenze mu byerabira kati eky'omulema abadde bakyerabira naye kyakoze yange Mr. Update ndetera kalenda za president ndetera masks era njagala bitwalayo era nja biwerayo ku live ngai mumanyi ebyange waliwo ngambye Bulenda Manja ngambye yeah I remember him mumanyi bulungi nnyo Dauda Kibuka ngambye put his picture please nja kibateerako nambaliwa Aisha ngambye nze mujjukira oyo akoze omulimu eyo jukira agenda njukunju kati ate singa agenda njukunju nagenda ne kalenda eno nagenda ne kalenda eno omanyi kitegeeza nagenda ne kalenda eno president webale nnyo kalenda bazintusizaako edi muto kalenda azimpadde kati gwe nimu ntambuze sigenda kuzikiza nabagamba Mr. Update ngenda kwesimbawo ku bubaka bwa parliament obwaka w'empe ey'amambuka naye akalulu akange nkanoonya 10% akakyagulanyi nkanoonya 90% ne bwe siwangule naye kyagulanyi n'awangula kiba kiwedde kino nkiddamu abali ku the updates online page ne bwe siwangula bwa MP naye kyagulanyi n'awangula ekyange kiba kiwedde kyensaba bannaffe bwe tuba tunoonya akalulu ka Kyagulanyi tetukulembeza bufo bwaffe tukulembeze kalulu ka Kyagulanyi mbegayiridde kubanga ojja tutuuka mu kitundu gwe nga tebakwagala ate nga Kyagulanyi bamwagala kitegeeza saba ka Kyagulanyi akakobaana abakakuwadde bakakobaana abatabakakuwadde kasaba tiiki nga Kyagulanyi ye golo gye tusinga okwetaaga naye gwe bonoofuuka omubaka nga pulezidenti tetumulina nga president Mwai Museveni ogenda kunyumirwa kitogenda kunyumirwa lwekyo akalulu kammwe mukanoonye 10% noonya akalulu ka Kyagulanyi 90% era nabigambye n'omusajja jjo oweewo obulenzi eyayingidde people power chairman ne tumugamba tetukwenda osinze wano nti gwe candidate wa people power nedda tukulonzenga omusaguzi w'akalulu ka Kyagulanyi interest ze ez'ekifo ky'oyagala oba okyagala oba tokyagala tetuzeetaaga mu people power interest zokka ze tulina za muntu omu Kyagulanyi abeere president w'eggwanga Uganda era gwe tukulembeza nze oba naawangula oba siwangudde sina tabu era nze bannakawempe bwe mutampa ne muwa Kyagulanyi sibabanja kuba Mr. Update emirimu minnyo gye nsobola okukola nga Kyagulanyi afuusa president ne bwampa obwa gatekeeper obw'emulago mwalaba wano nga zaake mulwadde Mr. Update nga ndi wali ku gate y'emulago ku Southern Wing nga tewali asala nze Mr. Update kati experience gye nnyina ey'okukola ku gate eyo kemmala saagala kifo kinene Mr. Update wonna w'omuteeka akola bwe siwangula bwe MP honorable Kyagulanyi n'awangula obwa president nga wali bampa okubeera ku gate y'e Rubaga tenze mba nyina kyemmanja nga neebererawo Mr. Update n'akatebe kange n'akatebe kange ne batuni yange nze nga ndaaza security Mr. Update nze kyokka kimmala ati kirungi training nagikoledde ku zaake era nagambye edda abantu begundi berubaga banage mumpeeyo ka certificate Mr. Update nga twakola obwa security awo ku gate tikinyamba nnyo n'okusaba omulimu bannange nyina experience nakolako erubaga nga gatekeeper oba nga gate man mumpe omulimu era abantu berubaga mbali bubi nnyo mbeetalako buli lunaku bannange certificate njeetaaga because twakola omulimu gw'amaanyi nnyo n'olwekyo nze ne bwe siwangu era bannakawempe kino nkiddamu ne bwe mutampa ne muwa Kyagulanyi sibabanja era saagala oli abeeraawo ate akalu ka Seggirinya nedda ebigambo njagala kuwulira ti ate akalu ka Kyagulanyi ne bwe mutampa ne muwa Kyagulanyi mba sibabanja Mr. Update government bwekyuka mirimu gibaawo ne bwe ngamba nti Seggirinya yagenda okubeera nga yakulira abeera kibuga kibeere kiyonjo abeera era nja supervisinga bulungi nnyo mbage wayite watukudde waliro ngosaawo londe ekisasiro ekyo nabe wonna wontadde Mr. Update sinawe sijja
nze sina kisobola kukola wonna wontadde. Nolwekyo tetukulembeza akalulu, tetukulembeza mbegayiridde, tetukulembeza obulu bwaffe bwe twetaaga obw'obufo. Bino ebifo bye twagala bigenda tuwugula bitujje ku mulamwa. Omanyi Mwami Museveni musajja muyaaye nnyo, nkidda Mwami Museveni musajja muyaaye. Yategeka okulonda kw'obwa pulezidenti n'okw'obwa MP olunaku lumu. Kati bwe bakizuula nti gw'osinga kwetaaga kafooko nga bagamba gwe Sseginya tugenda kukkiriza owangule pulezidenti ko katukabbe. Era ebyo bintu bazze babikola ebbanga lyonna. Pulezidenti ne bamubba n'osanga ate omubaka wa palamenti yawanguddewo. Kitegeeza bagambye oli nti gwe kati olw'okuba oli aba ne selfish interests nti ye ayagala kuwangula kafooke n'agamba oba omubba mu bubbe nze kasita mpangula. That's why nze nali njagala mu electoral reforms bagambe MP analondebwanga lunaku lulwe ne president lunaku lulwe. Nze kye nali nsaba nga Sseggirinya buli omuntu mulonde lunaku lulwe. Naye Mwami Museveni muyaaye obululu obwo yakola ki? Yabugatta. Lwaki? Tulina mba MP abeesimbawo bo banoonya bifo, banoonya mirimu. Kintu kibi nnyo omuntu okujja nga anoonya mulimu. Ekyo kibi. Muntu ajja anoonya mulimu. Kati batandika okubba akaluko bwa pulezidenti ne bamugamba kati gwe wangula. Naye ono ye katumubbe. Abasinga bakikkiriza. Mbabuulira mazima nga nze abadde embululu. Nolwekyo nze okubba akalulu ka Kyagulanyi baakange. Era mwe mbategeeza abali mu kawempe Mr. Update mwe yeesimbye. Bw'olaba nga baagala kubba akalulu ka Kyagulanyi mubagamba ati si mubba aka Sseggirinya aka Kyagulanyi mukaleke. Kubanga tetwagala kalulu yadde akamu okukafiirwa ku Kyagulanyi. That's why abantu olengera tubatambulamu tubasomesa. Nze singa nalina interest z'ekitundu kyange nga ze nkulembeza, singa mwensiiba, singa buno obuwunga mwe bugula mbugaba mu constituency, singa mumpa kalenda gye nzitwala, singa mumpa masiki ze nzitwala. Ab'ekawempe nabagamba bannange mwe muli babuufu mundeke ngende eri mbalala kasana mmwe mbalowoozaako era mbawa kemba nnyina. Ne mundeke ngende eri mbatannaba kubuuka era abantu bange ab'ekawempe ekyo ne bakikkiriza bulungi nnyo. That's why njagala bwe MP nesibukulembeza. First priority Kyagulanyi mu mumpeero bwa president. Second priority awenzigira. Atenze ne mutampa ne muwa Kyagulanyi. Sikinaako mutawaana. Kubanga nze Kyagulanyi kyagenda okukolera eggwanga Uganda nkimanyi bulungi nnyo. Nolwekyo tukulembeze kifo kya president okusinga okukulembeza buno obufo MP kansala. Ebyo bifu tebina makulu. Nkiddamu MP kansala tebina makulu. Mwe mulaba abaka ba parliament empisa gye batuyisizaamu. Babbye buli sente yonna. Mubalaye kye ba empisa gye batuyisizaamu. Parliament abaka betuyinayo abali ku mulamwa batono nnyo. Kota ne afu ne kota bonna tebali ku mulamwa. Ne betulinayo mu parliament abali ku mulamwa bali kota. Bali kota. Kitegeeza nti parliament teyina mulamwa guli awo. Teyina mulamwa guli awo. Nolwekyo yenteekateeka eriwo